Mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde, UNRA yagerekebwa obuwumbi 3,654 nga ku zino obuwumbi 3,115 ze zaabaweebwako nga zikola ebitundu nga 86 ku buli 100 okuva Minisitule y'ebyensimbi. Wadde nga kye kimu ku bitongole ebisinga okufuna ensimbi ennyingi mu mbalirira, bano batubidde mu mabanja ga buwumbi 528 kye bagamba nti kyandikose okukola ku pulojekiti ez'enjawulo. Gamba emirimu itwa planning mu mwaka ogwo byonna tusobola kubikola kubanga esente ezimu tezalabika. Ekyavamu ekyo twamala omwaka gwaffe nga tulina ebbanja lya obuwumbi 528. Mu kiseera kino UNRA eriko enguudo zeekolako 23 ng'ezimu ezitandika butandisi so ng'endala ziibwa koolansi ng'omugatte ziweza kilomita 514. Zino kuliko olwa Kampala Northern Bypass ku mutendera ogwokubiri, oluva e Hoima okuyita e Butyaba okutuuka e Wanseko olwa kilomita 111, olw'e Rukunjiri okuyita Ekihiye okutuuka e Kannungu lwa kilomita 78, olwa Busega Ntebe Express Way olweza kilomita 23.7, oluva e Kiri okuyita e Kasangati okutuuka e Matugga, oluguudo lw'Ekigumba okutuuka e Bulima, olwa Tirinyi okuyita e Palis okutuuka e Kuumi, so nga n'olwa Patch okutuuka e Lirapuranga olweza kilomita 10 nawo lukolebwako. Zenguudo essubi okukolebwako omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022-2023 kuliko oluva e Koboko okuyita Yombo okutuuka e Moyo olwa kilomita 13, olw'e Luweero Butalangu, olw'e Kawuku Bwerenga okutuuka Namungode, oluva e Kisubi okuyita Nakawuku okutuuka e Nateete olwa kilomita 27, olw'e Ntebe Nakiwogo nga kw'otadde n'oluva e Tooro okutuuka e Busiya olwa kilomita 26. Oluguudo lwa Nakawuka olwo twamaze kulwa contractor mu myezi ng'esatu lugenda kutandika. Ku nsonga z'oluguudo lwa Ntebe Express Way, UNRA egamba nti ebbanja lye balina okusasula mu myaka 30 olw'ensimbi ezazimba oluguudo luno lyandisonjolwa n'obutatuuka mu bbanga lino nga bwe kyasooka okukkaanyizibwako. Baali basuubira emmotoka omutwalo gumu 10,000 okusolozebwa buli lunaku, wabula zeeyongedde okutuuka ku mitwalo 20,100 ezivaamu obuwumbi 2 mu obukadde 7 buli mwezi okutwaliza awamu. Ezikungaanya there is a special account weziteekebwa. Eyo account managing by Minister of Finance. Be balaba how much to pay on the loan and how much to remain ng'ezisigala nga zikola zidabiriza. Omanye eno company erikwedabiriza naye n'okusasula. Kati ezimwe zisigalawo za kusasula abo n'endala za kusasula ku bbanja. Even before we started collecting the funds in January, government was already paying from the consolidated funding. So that's why government now has said, instead of complicating the situation, we now collect money and send to the consolidated account. Then government continues financing the. Mu ngeri y'emu, bakontrakita ba kuno bongedde okufuna emirimu gy'okuzimba enguudo nga mu kiseera kino kontrakiti za buwumbi 14,000 ze zaakateekebwako omukono ne bano. Ku nteekateeka z'okugatta ekitongole kiyunula ku minisitule y'ebyenguudo, aba UNRA bategeezezza nga kati kino bwe kiri eri minisitule y'abakozi nga bo baawaayo dda endowooza zaabwe ku nsonga eno. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.